wano omanye kiri mu kigenda kuzzaayo kiwedde kati you're not God. You're not God. You're not Katonda yatuwa Tori Katonda. Gwoli Katonda nga tozanga. Towulirangako omuntu agamba nti nali mmanyi nkomye nekangangira obuto. I was pregnant and I didn't know. Abantu banja bye happens bwe bityo. Oyo ali bakyamagero andi mutuma kyamagero. Okitegedde kyamagero Andrew. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mchabale dinaje mtusake engalo. Nsule ntibireka bulungi nnyo ddala nga muwulire otandise okuzaala. It's a blessing. Mukama abakikuwadde. Welcoming. Ekyatwala mukama budde mugambe nosoma kugira wenjo kuzaala. Yes, it's good okwetegeka. But kiba kizze embrace because mukama bana ensonga ze abakirese. Oba busy, you're too busy nadamu abantu bali mu nsezo. Ezili wabweru wa Uganda. Bana sina budde, bana sina budde. Obudde toli bufuna. Olina obudde obuzaala. Nga basobola ofuna obudde bugenda mu gym, nofuna obudde bugenda mu saloon, nofuna obudde bukola ebirala byonna, n'obudde bwezadde bufune mukwano nga tebunayita because abakyala tumanyi okuyitako. So kama I'm so busy, I'm the CEO. Olunaku olwaleero today the CEO of InfoTrust Properties. Yakaza 2 months ago. But when you look at her, she looks so amazing. Thank you. Looks so fine. So how do you do it? Nga CEO kwanga buli kimu kyonna kiri ku mmeeza yo. But still not sparing you some time. But okusitula olubuto. So ndino omukyala tusuubira Miriam Halera. Tarinyeba. Muna agamanya gonna baganzija kera mwa mjebulu. Halera. Yaganzija ko ne ku ID ne ku passport. Oh my God. Yagenda n'awanika omukono Uganda muntaase. Muntaase omukazi uno. Omukazi uno namuwa amanya naye kundaga muntu tegaliiko. Uganda negamba gachuke. I know. Gachuke. Omanyinga bobera mu InfoTrust Properties. Tubogula echapa. Manyago. Era kye yangamba nagamba katiraba okyagula ebyapa ne bibera mu manya gali amakadde gamama oge yakuwa. Kati oyina amanya gange. Kakati ne oba ofudde olunaku olwaleero bakusika ku kijjaki. Kijja wane Kachiri omanyi yangulira ennobero. Kachiri wano. Wano ennovera yangamba no manyi mwagala okunoba bangamba bakazi mwagala okunoba. Awo nobe ogenda awo. So mwana wange tajja kunoba. Nanoba ki? Wajja kunoba. Ajja kunoba. Najja kunoba. Tulina kubeera positive all the time. Negativity tetulina gap yayo. Right? Uli otya mukwano? Bannange ndi bulungi. Mukama abadde mulungi. Nampa omwana omulenzi omulenzi. Do you remember nga tusaba? Nasabira omwana omulenzi. Twali wano. You know? Twali wano. God is faithful. I was so happy for you. I was overjoyed. Overjoyed that all the disturbances ez'olubuto zajja naye nga ngumidde ku kimu. Byonna kambiitemu kasanira mulenzi. You knew? Namanya awo ku myezi 5. Tell me, olunaku kalenda kasoke neno. About getting pregnant, did you even plan? Yeah. You planned? Nze am one person ate erabangako nga ndi pregnant ngamba oops ndi lubuto. Nsaba Katonda nyongera omwana, Katonda nyongeraayo. Abaana bange bonna benzadde. Nsabye Katonda ate nensaba ne gender, you can't believe. For real? Yes, I have 4 girls and I've prayed about that. 4 girls? Yes. How? We see Malaika Empress. Those are 3 girls. 3 girls. Mukama olaba aleta omuwala. Naye nyina 2 boys era. Of course, you have the 2 boys abomba manyi. Kakati naye bonna nsabye. Bonna nsaba. Kati mpa omwana omulenzi. So do you mean bana wazaala abaana ababiri abasooka like the 2 girls? Twali tuyagala mulenzi by then? Nali saagala. Oyagala bawala? Nali njagala muwala. Kubanga twalina ono omulenzi kati nga njagala muwala. Naye mwami Jebbi yangamba njagala nkulabeko n'omwana omulenzi mu ngalo zo. Ne ngamba kale. Kakati ate even when mwami Jebbi wanted so much as to have another son, I still thought nti nze ndi so soft okuza omwana omulenzi.
naye kati nenerabakaawo ne ba junior nenerabakaawo n'abaana abalenzi badanzaalira mami Jobi otwatandika okubeera fena nabeera nga ndeetera abaana abalenzi yandeetera junior Kabaka Mwanga nandeetera Alex nandeetera Tutu kati abo abaana ne bandagate rooli y'abalenzi ewaka naye eyansipaakingira ddala ddala ne mwagala yali Makasi Makasi bamuyita Aba Makasi omwana wa Daniela season we yajja n'agamba omukulu tasobya yali ngamba whose son is this, you know. I watched Makasi's braveness ningamba nze mbakuba mutabanyi wa Kamiliyoni sande muzeemu omusajja oyo kyeka mukambwe olaba ne mama yeetegula naye omwana yali brave ningamba ng'alwanirira nnyina na buli kimu kyayina against bajjajja against buli omu against social media against everyone social media abasajja abakulu nze waliwo omuntu ayogera nengamba wadde njira kamuleke. So basically you are team Makasi. I'm team Makasi all the time. Era Makasi bwabeerayo eyo anoonyeeko nze faani we Nambeegi nagamba ne bwe naazaala omwana nja mutuuma Makasi era namutuuma Makasi. That is how much Makasi. Yes, ye mwana waffe ffenna nange teekanya akamuke namutuuka namwongera haleera namwongera love. Oh mama. Naye olaba nti omwana omulenzi yeetaaga newankwadde oga nti you're so soft okukuza omwana omulenzi. That softness omwana agyetaaga era omwana omulenzi atakuze na maama omulaba alina engeri gy'abayisamu abakyala talumirirwa abeera so hard, you know. Naye omwana omulenzi ng'akuze ne maama alinamu ekyenjawulo. Kyova olaba ebirungo byombi abeetaaga yeetaaga ekirungo ky'omwataataata n'ekyamuwala bwe yeetaaga ekirungo kya maama. Omwana era akuze ne taata yekka alina engeri gy'ali punctual very strict. Thank you. So n'omwana omulenzi yeetaagamu ekirungo ekyo ekya maama ekyo. Aba alumirirwa ye musajja gw'osanga ng'alumirirwa omukazi. Ye musajja gw'osanga nga balawo omukyala ayitawo n'asooka n'amuwa space. Ye musajja gw'osanga nga laba omukazi afa n'emigugu n'amukwatirako. Ye musajja gw'osanga laba omukyala ableedinze omusaayi gumuyiseemu maama oyo noonya olugoye okitegeera alumirirwa ekyo kirungo maama kye tuwa abaana abalenzi. You understand? So buli mukyala bw'abeera n'alowooza omwana omulenzi tanneetaaga akwetaaga nnyo. Abalenzi bange bagenda kifuna kitegeera. I'm so overjoyed. But how has the journey been like? Okwera ng'oli CEO, you're always busy. The journey wasn't easy. One thing Marcus brought when I was pregnant, yanfula nga sababeera wantu wamu. I was doing a YouTube nebagamba my uterus opened at only 3 months. 3 months. Neyeggula. Yanguwa. Kyokka nga ntambudde ngenze embaala. Oh my God. What happened? Because I was not resting. Nga saagala beera mu kifo kimu bwe nga bwe mbeera wano nensesema nendya nga wantama kati nga ngamba kangendeko nakifuma kangendeko ndabeko estate wet nenkadde nga nzikyalya wadde sikoze video ngendayeko at least nze mwami wange yangamba eyagala tubeere nga twetooloola ng'olumu angamba kati tuula tugende ne twetooloola muno mu ntinda ne tutuuka ne tukomawo. Nenkolawo kyenkoze ne mugamba njagala genda kaakati kwolwo nagamba kati kangende embaara nenkera nenjisimbula ewaka nempaakinga abaana buli kimu nengenda embaala. Kanze yeevuze ate olinnye ekigere mwana nga bwekimanyi ngenda otuuka embaala nga guyitamu ndowooza nga ntudde nnyo ate jjukira namuzzaako era maama nengenda mu ddwaliro ne bamutaasa. But ngoze wali makakoyogereko tuwamuzaako mangu being nti wali planning waki wayagala ozeeko mangu ate nga bakusaze. Nayagala nzizeeko mangu nnyo actually nera however soon I wanted it didn't come as soon as I wanted. But okana mu ddwaliro bagamba bakulongoosezza kiweeyo emyaka 2. Nze doctor si bwe yaŋŋamba doctor wange yaŋŋamba you good. You good to go? Yeah. Oh wow. Manyi ni mukazi mugumu. Manyi mwana wange. Ni mukazi mugumu. I was following my doctor's instruction. Era namugamba kati mpulira njagala kuzaala. Actually, nali sina celebrating ana birthday ya Empress. Nanoonya mwana. Why?
because nali njagala baana bange kati olaba Malayika ne Wesi benkanankana like and they help like they been almost in the same class kwegamba nga saagala ate mbeere nga omwana yakamala P7 ate omulala ng'atandika P2 okitegeera eyo distance eyo njagala at least ono waabeera mu baby class ono abeere mu play group oba abeere mu daycare watuukira mu P7 ng'ono at least ali mu P6 ekyo kyema planninga. So wa planning ofuna olubuto terwajjirawo oba kiba kiki kitegeera ate nga oba tolwagala focus segama kati leero twatuuka n'okugamba njukira even on Empress twagamba tugende ku vacation tuve ku mirimu nga muzize kunoonya mwana strictly nemuvaayo nga tewali twavaayo tumwina twagende omwami gye byamuza owulira oyagala ki ekinakurelaxinga ningamba njagala genda ku vacation n'abaana bonna mbeere nga ndi awo nkeera ku makya ne mbatunulako ne tugenda wali ne tuswiminga ne tugenda wali ne tuli ice cream ne tugenda n'agamba mwagala genda nti Johannesburg pack your bags. Oh wow. Hey mama Sam, that's so nice. Yes, ne tuparkinga ne tugenda ne mbeera for 2 weeks nga tuli ku vacation. But I know zabya distraction okubanga abaana bawe bali. Ate nze njagala nnyo sifuna budde bw'abaana kubeera nga buli omu mulaba kyakola akwata ku nabo okubalaba nga bali bonna gwe situla munno gwekola kino gwe tulabula ekyayi ebyo twafuna apartment ne tubeeramu nga tubikolera nga mbalabako kati nga tebali busy nti wange ono yagenze kubanga mu holiday abaana baffe era baba balina activities ze bakwasaganya olumu nagenda ne daddy kwegamba katime kaba katono basi babeera ku ssomero ebbanga erisinga kati 2 weeks nabeera nabo bonna nga mbalabako awo wamu. Ogenda okuvayo ne Empress okuliyoko makasi naye era ne Empress twagenda ku vacation abaana no siba made in Uganda. They're not made in Uganda. Kati embuto nazo kuyisa zitya mu office here like the first 3 months ezo kati nga bogati no watu kakiseera n'abaana nga yeggudde kusesema kubanga twakwera mu kifo kimu it is only that kulya ndya chewing gum n'abeera wano nga mungi bwati nenywa juice nendya buli kimu olubuto ne luzimba bwe lutyo osobola oddulaba nga lwa weeks naye nga lunene bwe luti gogamba nti lwa myezi ena ne muzimbuluka n'engejja nzenna nendya buli kimu kati n'obutabeera wamu sibeera wamu nti mbeere neebaka awo bwe neebaka actually nsobola n'okufa kubanga buli kimu mba nkirowoozaako ntandika okubeera ku kalenda nga ntiikinga n'embala ezitambuddeko n'empulya nga bintamye. Kati wano mutuuka mu ddwaliro bagamba ki kyali kigudde n'abaana because to resting enough. Yes, era banteeka ku bed rest. But guess how my bed rest was? It was for 2 weeks because I had to travel back now. Naye nga sisobola kubeera ku bed rest. Can you imagine? Nti olunaku nali mu ddwaliro nga actually ndi ku bed rest mu ddwaliro this time nga bankwatidde mu ddwaliro. Mami Jebi nga alina omupiira. Alina omupiira n'ensambya furniture. Nengamba nenfulumamu eddakiika nga 3 nenkola video. Mami Jebi n'omupiira, Mami Jebi n'omupiira, Mami Jebi n'omupiira. Era nenkola video. Nga kati omuntu andaba ku TikTok. Azoli mulamu muzibu. Nenzirayo nengenda ku bed rest yo. N'ogibeerako for 2 weeks. Naye era nga nkola. Nga menya bwe nti omutto gw'emmotoka neneebaka kubanga I was not supposed to sit like this. Kanina okulayinga, I have to lie on my back. Nga menya omutto ne bawugivuuga ne bagituusawa mu field. Bapaakinga nenyimirira wali mu ttaka nenkola video 2 nenziramu neneebaka nenzirayo. Oh my God. Ne bagivuga ne bankwatira nenyambuka waggulu mu office ey'Embaara nenkola video 2 ne bambuga kati awo nenzirayo nga manya nyina content videos zijja kutambuza page. Naye mbuuza nga kyekiri ku social media. Hey, that was when social media was on me. About what? About everything. Wasibye omuntu waliwo yagulawo page n'agamba weetunda nga wanya ebya social media. That is when social media was against me. So social media could driving into doing the impossible. Yeah, because whenever the eyes are on me, my buli muntu n'atanjagala ayagala kulaba response yange.
n'atangoberera this time agamba CEO gwe boogerako yani kati that is when I have to feed them what they don't want usually to see. To sell your property? Yes. Oh, wow. That is when I'm going to the field even and when you market. Yes. That is when I have to show the titles. That's when I'm marketing my business. Bw'obeera lucky n'ensulayo ku katono ku bigenda maaso n'enjogerayo sentence 2 n'etunda. Tosobola kunsanga video namba nga ndi ku muntu eyanvumye simanya muddamu. Tell me this. Like, tell me about it. Do you think oluusi bino batulowooza nti no bannange omukyalo ayagala obuvuyo obukola strategically to market your stuff? When they come, I use them as opportunity. However, I don't strategize them. Lwakuba kalina kamanya asobola okwambala akagatto obadde tomusuubira kambala n'ogamba waba akambadde iswel kakafiitinga it's okay kaakati nze nkoze ntya oba mbadde njogera kuyo mbadde soogera kuye what do I put on my page? Mwanange totya ntalo nze banange ntya entalo totya ntalo sitya ntalo ne bwe nnali nzitya zajjanga ne bwe nazitya ebbanga lyonna lye nazitya zajjanga zijjira mwami gye byata alina nakyayogera wadde. An obsessed person about you is obsessed. You will block them. Yes. They get a fake account. They watch your video up to the end. They know you really blocked them. The fact that I blocked you, I am not talking to you. I am talking to other people. If I wanted to talk to you, I would leave you unblocked. Okay. Naye nkublockinze, that means that is how much I'm not communicating to you. To you, okay. So nze bwongo bwange sikuliiko. But somehow you have a fake page, you watch my video up to the end, n'olabamu kye njogedde ekikufiitinga. Oh wow. No. So don't you think your stress yakuviirako n'okuba nti? Saabeerako stressed. How can I be stressed nga nyina husband wange? Mpulira. Nze ate oba mwami Jebbi ye muntu atasobola kuleka lunaku lumu ng'omunyiigidde ne mukya ne buziba. Kati bwemba sisobola kunyiigira mwami Jebbi ne buziba ne bukya. Gwani omulala? Who are you? Asobola okunyiiza n'ondeeta ne stress. Tewali akigwana. How do you do that? Okuba tobeera stressed. Because I'm very, very loved. Abantu abanjagala munjagala nnyo. That if I dare focus on the people that don't like me, I would be very unfair. I would be so unfair to you. I would be so unfair to my husband. I would be so unfair to my team, to my fans. Ate bo abanjagala ennyo. Okitegeera. So I don't focus on the person who doesn't like me. That is really their problem. Natuva ku nsonga eyo. Omukyala yenna social media emutwala speed. What advice would you give that person? Always without criticism. Agera mu depression, abeera stressed, abulira nga ensi yonna abamu bamalina okwetta because of social media. So what advice would you give that person? Manya ekyakuleeta ku social media. Yes. Kimanye bulungi nti najja kuyomba ekifu. Najja kulwanira musajja mulwanire paka lwofa. Najja kutunda focus. Nze kati najja kutunda. Yes. Sajja kuzaala, sajja kukola kintu kirala, najja kutunda. Naye buli kiŋŋanya okutunda kye ŋŋenda okufokasinga. Ate abantu abangulako, omuntu anaakugulako tasobola kukolera video n'akwogerako. Tasobola kujja mu comment n'akuvuma. Kati mugjeewo. Nze bwensanga nga one screen recordings, nze gwe gwe blockinga. Because I have put my message where I want people to watch it from. Why do you remove it and put it elsewhere? I know people that want to watch me, they know where to find me. That is sharing. Someone can share your content. I don't want that. Okay. I don't want that. Febafani tugenda kukola tutya. Mulabire ku page yange. Okay. In that najjako n'okudownloadinga. You can download my videos. Okay. That is how much I want to communicate to a certain group of people. Okitegeera. Yes. Kati bwe nkusanga mu comment section yange ng'onvuma, it is okay. Nga nkublockinga. Kwejjako naawe kuyambako kukakana mutima because by the time otuukidde okwagala okumva you really angry. Yes. Kati okuyambako okukakanya obusungu nga nkublockinga. Bwe nkusanga ng'okola video ng'ovuma nga naawe nkublockinga. So that's siddamu kulaba kubanga gwe page yo sigirinaako buyinza. Naye eyange I have. Ate social media yatuwa amaanyi. Ddaba kyenjagala era bw'ogenda ku feed yange ogenda kusangako real estate deals, ogenda kusangako atunda ettaka alisala atya, ogenda kusangako houses like buying properties, ogenda kusangako baana, togenda kusangako avuma. We nkusanga either okuggyako omuntu gwe nalekawo omu nga client wange yangulako negamba ng'ogenda kugumiikiriza
kubanga nvumanga bompa sente. You may need me. The fact that you ever needed me nongulako, that means ye muntu yekka screen recording yasigala ku page yange. Okay. Abasigadde mba blocking. Nga tuzeeyo ku nsonga yaffe y'omumakasi waffe gwe badde yatambula naye. Kati wano bed rest wagimalako and did it help after the 3 months, the 2 weeks? After the 2 weeks I traveled back. Nendaba kati doctor. Unfortunately nendwala ate kati infection. Ate kati n'okubeerako mu ddwaliro. Naye guess what? Nze nakeeranga nga nkeera ku makya sisulayo. Nengenda mu ddwaliro. Eddakiika 2 zempitako wano nga nkolayo video. Oh wow. Posting up much because that is how my business moves. I kept showing up for my business. Ate nga bwe mbeera ku social media, you can't believe me, mbeera ku page yange. Mpostinze eki mukyala Kalibala apostinze eki, Phoebe apostinze eki, Mwami Jebi apostinze eki. Kati awo nengenda mu comment section, that is all. Oh wow. Sibeera okuscrollinga biki ebigenda maaso. Nze ebigenda maaso olumu mbisanga wano nga babinyumiza. Gundi abadde akuvuma nti ate yabadde ki? Nga mbirabako nga mbireka waawo. Osangayo CEO nga wafuna olubuto afuna symptoms gezoba ne signs zona nga byolina nausea, morning sickness. Was morning sickness and nausea. Ayebaka nnyo, ali so weak. Nolaba nti no omulimu aguteera ddala, but you had the same problem. How did you manage okubanga asigala business kyali pushing? My business is my baby. It's my baby. It's like when nafuna olubuto, influence nansumbuwa. Mutte. Mutte. It is also another baby I am raising. I'm pampering. So I'm keeping up with it. Nga influence bwansumbwa ne mugumiikiriza. Nga wesi bwansumbwa kusomera kati ate neetaaga kunkyalira. Yes. Neetaaga okumanya nti this is pregnancy. Yes, I am pregnant. Era nakolako video ne I am pregnant but I'm not sick. I am not sick. I am just pregnant. Zino morning sickness nkitegedde nti za lubuto. Si chronic disease nti bannange mere bedridden paka lwenaafa. Okwesaasira all the time. Okwesaasira. So I kept showing up for my business. So omukyala ali eyo ofuna olubuto kyeteekemu mu bwongo. Waliwo bemmanyi nga business asanga eweddewo. Exactly. Yeah. N'atandika buto. Weeweeyo ne bwe ziba ddakiika 2 abantu abo baba bakulabawo. The things they will do. Ekirala assign nga tonafuna lubuto train as much as you can. Assign. You delegate. Phoebe kulanga nibeereko gwe naawe ojjukira nteeraayo mpitirako mu estate okitegeera. Assign as much people as you can trust. Then babeereko kati ng'osupervising nga ne bw'oba wansi weebase nze nateekangawo kitanda neneebaka naye nga ne bwe mbeerawo ekyapa ekyo kituuseewa esitagenda olabe kino ekyapa esitagenda okole kino Rita waliwo ekyapa ekyatutawaanya ennyo mu lands. Okimanyi nti nasituka n'okusituka nengenda mu lands nakusanga nengaomukyalo nateebaka ebigere bizimbe naye nga nkulenga nenga CEO what's up bed rest nti bunnanga olwekyapa kya client kikyalemeddeyo ng'ate olina okusituka. However much you dedicate, olaba ekiganye kimu okimanyi nagendayo ekyapa ekyo mu weeks 3 nekivaayo naye nga kyali kimaze almost emyezi 4 nga 6 naye woyimuka abantu bamanya ate n'abantu batulaba ekyo kya CEO yali lubuto tajja kujja. So do you think some mothers are just lazy, beesaasira? Okwesaasira kusobola okubaawo naye ate waliwo era abantu abali unjust able nga maybe nga kisukkako nze ku kyensobola okontaininga nga tekisoboka. Kati waliwo gwe manyi ng'alwala omugongo tasobola wadde okutubambi. Waliwo abatasobola naye bw'oba nga okyawuliramu otwanyi we tuba tutya tukozese. Omwami ayamba atya mu your situation like those 3 months ezo n'okuyambako as a CEO still to push your brand and well-being? Just being there with you. Nakugamba mami owuliramu amaanyi onaazuukuka nti ye kale nze my husband will heat for me water kati amazzi gabugumu jangu naabe tankeeza nnyo rutini ye yakyuka neegendera ku kyensobola lwogamba nti nemereddwa nga agamba oyagala nkuyambeko ki mu ofiisi nti genda ombuulizeko ku kino najja n'akikolera n'akuwa ripooti kati oyagala nkuyambeko wa kunoonya ttaka nti eno wiiki ngenda kunoonyezaayo estate. Yannyamba
naye just okubeera nga naye ngenda kumisinga nze sawa atambula nzekka kati ogaanidde ddala wuyo tokyalina mwadde otwanye otutambula naye emmotoka y'omu emenya mujaamu oliamu otwanye kale ogenda okukulyangoga kale kansituke kale naaba kankunoonyeza olugoye naalwagala ngenda kugulya maternity empya zino engoye nze zimotivatinga sakasuza lugoye mu nyumba tosuza mufu bwetukiyita ffe kasobola kagula olugoye nolujjamu lwambaliragamba tosuza mufu kati ng'abeerawo bakomyewo jjo saakoze nandeetera maternity manya ngenda kola enaku bbiri nsobole ozambala bwembeera lubuto njagala engoye njagala engoye ndowooza mba mpulyanga atalabika bulungi mu ngoye zange enkadde so buli lunaku mba njagalayo ekintu ekimotivate nga ate kaluno lunyumidde no terulaga nnyo olubuto ate this time somehow I wanted to show my pregnancy. Why? Banvuma nnyo nga sinnalulaga nga kiraka ali lubuto nga zimbye ogubuto ne ngamba ye nfaaki kandubateere bulage bamanye aye n'abantu abasinga bagamba nga bageresanga nti okulaga olubuto nga bukyali it's a bad omen. It's a bad omen? Yeah. Nanti nze omwana musaba Katonda. It's a bad omen to who? Gwe obanga whoever it is the bad eye nabeerawo nensaba olubuto n'otakistopinga nendufuna nenduzaala kabe mwana you can't do anything. Tewali kyoba osobola kukola okyayita okay kati olaba nti era wano kuba nti mwami Jebby stepping in for you what is so special like chokola ekyenjawulo abakyala kye batakola because you see nti abakyala kasita afuna olubuto omwami alina engeri gyabanga takyali nnyo present so what is the magic? Kati that is not my magic, that's my husband's magic. Okay. Because this is when my husband understands me nti bwesiba lubuto you're a very nice person sinyiiganyiiga siyombayomba ndi mukozi actually olumu nze amuzuukusa okitegeera ne muhitingira amazzi ne munoonyeza engoye ne mutegekera kati this time sisobodde that is when the 9 months zalina okusteppinga in the rest of the life babijjukira mukwano what are you saying ajjukira mukama mulungi okusanga emikono mu maaso mukyala ajjukira however era ebimu olabanga ebimu olina omujjukiza nga naye badde ngawo nga mbadde sikola bwenti nga siri lubuto naye kati sisobodde n'agamba wabula dadde sifaanana bwenti olumanga naye gwe nga tokyalabika bulungi obulago nga buddugadde watandise okukwata mu kizigo fesi njeru obulago obuddugavu nemugamba naye homonzanga kitegeeza bwonaazaala bijja kutuuka nagamba n'agamba okay it's okay. So I want you to talk to a husband out there atali present nga mukyala waali lubuto era oluusi alowooza nti omukyala aba yeekoza era oluusi omukyala abeera strong for herself omwami n'alowooza nti oyo amalako omukazi owanga alina amaanyi n'ababa lubuto. I want you to talk to that person, that husband nti presence ye kikyekola mu bulamu bw'omukyala yali olubuto. Presence y'omusajja actually tekola ku mukyala yekka etandikira ku mwana olwolaba abaana abo abafeelinga nga the love is not enough. Yes. It starts from in there because bw'otanjagala kimala ngenda kuba saagala mwana kimala siwulira love kitegeera. I can't pour from an empty cup. True. Because I'm pouring ne wemba njagala ne wemba saagala n'okwogera n'omwana wange so beautiful but imagine okwogera n'omwana nga ate gwe wayogedde bubi gyendi in the morning ngamba I love you so much, daddy loves you so much, we are going to be here for you, we can't wait to see you naye nga gwe tewangulidde maternity nungi tegeera lwaki mukola ebintu ebyo kwegamba you're not doing it for me only but for our own unborn child. Kati n'ekirala n'amaanyi ago because nga wendi nange nina byentaasa okubeerawo kwange nange nina byentaasa bonzizaamu amaanyi mu kifo kye twandiyingiza millions 10 osobola okulaba nga tetuyingiza millions 15 n'otwanyi twange tuno tutono twoseesezza twongeramu so nseesaamuko so that nange nseesa ku bigenzo obulungi sobola obutasobola kufuluma kukola ssente naye ate okonseesezza nekola breakfast ennungi ate naawe nekuseeseza olunaku ne lukwanguyira kwegamba do it for us
do it for all of us. All of us. Yes. Kikolere omwana kyekolere nange okinkolere. Nsesaamuko ndabe nange ngeri gye nnyongera okumotivatinga mu buli kyoyagala. Yes. N'olubuto toluwulira. N'olubuto toluwulira lutambula. Nze yangambanga kati kankutwaleko wano. Nankutwalako ka trip. N'obeerayo wadde yantwala Zanzibar ng'ate nze n'ofumba. Kali kanzise. But it's nice. Yeah, it was a nice. Wanga yamba kati owulira kiki kyotannala kyolira ne mugamba ndowooza njagala ku Airbnb. Nangamba ogifunye Airbnb. Zayina okufumba, zayina okwoza amasuwaani, zayina okusiimula ne ngamba ate nga kitegedde. But it was a nice experience. Okufuna ebirungo byeyo n'ofumba, n'ofuna ekyennyanja kyeyo n'okifumba ennyama ye and all that. It also moved me. Tewali byakutama ng'oli lubuto kuwunyiriza and stuff? Ebyokulya byonna mbirya okuggyako abantu. Bakutamya abantu? Naawe saakwagala nnyo. Korona bulaabulamu saakiraba. Saakuyita nnyo. Naye ojjukira ku Empress nga buli kadde mbeera nkuyita. Kadde baleebukyalakalibala ng'omuseko naawe saakwagala nnyo ne Suuna. Abantu bangi actually I didn't want. Omwana we Makasera n'aba ati. Ate najja kuba ayagala nnyo abantu. Mwaki saakitowoozaako nti nno mbeera wano saagala nayingira. Mba ndi awo nga bampeezaayo ku nkoko, mba ndi awo nga bampeeza ku Empress. Amaka ono tekyabeerawo. Tekyabaawo. Saabaagala. Kati bazzemu okubaagala. Tulabe mbadde nkunoonya, mbadde nkweweerezaawo message. Oŋŋambe nti at least nakomyewo. Wow. Kati okutuuka okuzaala. How was it? Yali akuze, yali atuuse, how did you even know? Kati one thing happened ku 8 months. N'abaana Adamu naye eggula. Abaana alagawa? Ate manje nga taliiwo. Ng'ali eyo Bulaaya. Ne ntuuka ne bagamba mwana muggyemu nga pain nnyingi nnyo nga nina pain. Ne bagamba nedda omwana tanatuuka. Tumuwemu weeks ezi. Naye nnya ozimanyi mwezi. Nga nzibala religiously mbala lunaku ku lunaku. Awo watuli akatanda ng'osayininga ebyapa abalowooza tuwazadde. But that time I saw the devil. Nalaba ebintu bye imagininga nti omuntu asobola okuba nga akushaawa and they are willing to do anything to hurt you. That's why I even went off social media. Nalaba omuntu ng'alowooza nzadde n'ajja ne mudwaliro n'agamba I'm giving you this money if you take me to her room. Nalaba ebintu n'entya n'okutya. What? Yes. Omuntu n'ajja physically oba n'atuma nga they are willing to do anything to enter my room. Why? I don't know. Nga ne bagamba saazadde bagamba yazadde twakirabye yazadde. Who told you that? But the nurses. Baba osasula sente. Nga bagamba banaye omuntu ono atulemedde kaali wano akunoonya. They're offering money, they're doing everything. Are they your friends? They're not, because if they are my friend, you would know. I wouldn't even call. Yes, you would call. You would even call office line. Buli yakubanga wanisimu twamugamba nga nti atanazaala. Actually, ojjuka bwe nakweza message. Yes. Nonga mami sinaba naye ndi ku kitanda. Ne twatya. Yes. Twatya nnyo. Lwaki? Because twalaba how desperate the person is. Naye later ne ngamba naye what can they do? Kitegeera. Natya naye nebaza Katonda baamu okutya. Kubanga natya ne ngana okugamba we nazaala sijja kugamba bantu. But when I gave birth, I was overwhelmed. Kategekera Katonda yatugamba. Tiyatuwa mwoyo wa kutya. Wala mwoyo wa amaanyi. We are more than conquerors, you know? Nalaba abantu nga banoonya makasi. Makasi g'omumanyi. Makasi eryakola dde erinnya. Yatwagala musimbira bitooke ng'ajja. You know? Agulewo kaawo. Agagula wajje. Nange makasi atuuka ddi. We were so excited because twakumanya before. Simanyi oba there were bad intentions, but according kubanga abalaba agenda even they attacked my doctor. Lwaki oyo omukazi yazaala lwaki totugamba? Nabagamba mukazi ki obujjukiro oli abeera busy tamanyi naani yaani. Alina abakazi bangi. Alina abakazi bangi naggayina mukazi ki? Nagamba Miriam. Ko ye Miriam ki?
abamu bagamba CEO yani tulaba CEO bangi mu Uganda yamanyi mannya gange agali mu kitabo. olaba kola erinnya nno bannange baba teribyo olumu olumusere lungi but we thank God. So kiraba ne tukitya mwami gye birangamba kale you can go off social media for now. Kalete walwala gagwe social media nalwala era nabeera at least nteekayo akafaananyi nenkola voice era mbabeera mbaga mugende munkwatire estate empya mumpeereze ne voicingako like that. But I was on the bed rest until when nazaala. omwezi mulambo ogwo ng'oli waka oba ng'oli ku ddwaliro nga mbeera on and off. kati bwazaala ekiso kyali kitale kyakuluma nnyo. And this time I didn't feel nothing. Nothing at all. Nalinga omukazi Omwebbulaniya. Nazaala bulungi nnyo kyesitalabanga. Basindika? Anti Abebbulaniya basindika? Abebbulaniya basindika. Naye Omwebbulaniya ow'ekiso? Ew'ekiso dakiika ntono nali very health. Omwana bwe bamugyamu byonna ebyali binnuma ne bikola ki bigenda nensigala nta bulwadde bulala naye nga bino by'okuzaala bitere. Jebbi yamaze okutegeera nti omwana mulenzi. Owamuwaka surprise. Mwami Jebbi yali mu ddinaayo throughout. Nga takkiriza nti mulenzi. Throughout bwe baamuleeta nga mwana mulenzi yamwambula n'omwambala. Zibanda gw'omwana wange nga mulenzi ne mubikkula nti enkwatako ndabira eddala tikekko. Oh my God. Nange I was in the denial all the time. But I kept worshipping, I kept praising the Lord, I kept my heart singing the praises. Amba Katonda badde mulungi. Neetuuma ne mwannyina Yesu nengamba nze kyensaba kyompa. Abantu just asaba busabi mwana ebbanga lyonna n'asaba omuwala n'atamufuna. Ninze lwensabye omuwala n'omumpa, lwensabye omulenzi n'amufuna. I know. Wow. I was so overjoyed. Nenebaza Katonda. N'omukubirawo tayiri? Yeah. Tayiri nayo tell me about it. Kati tayiri yajja after my second operation. You had a second one? Yes. Nadwala hemorrhoids. After like nazirwala actually throughout baddenga nazo but this time nazirwala nnyo nagano zitreatinga nga mpulira mutima kwanjagala nzirongoose. Nali nazo kuva ku west ku Ela. Ela ya Malaika. Nenzija nga nzitreatinga nezigenda nezikoma kati I get fed up. Pose zeziriwa? Hemorrhoids like piles abalala bazita piles. Zibeera. Okay, kitegedde. Buno obunyama obufuluma. Okay, yes. Kati I got fed up. They were not that painful, but I'd wanted to operate them before I got. Actually, when I visited South Africa, nali njagala kola operation. Just it is a cosmetic surgery. It is not a major one. Yeah. Era ne bangamba ogenda ku operating odde kati nagenda okugira ne bangamba kati oli lubuto. Nga nvudde South Africa ne ngamba kanine nzaale kati ne stars treating throughout nga njagala zijja as much as they can but operating kati daba bwe nkola operation it went wrong. How wrong? Nali nkola bali bagita laser. It is pain free because nali nakava mu pain. Yes. So nali sinagiva namukubanga yali week 7 days. Oh, that's a week. Naye batuuka ne balowooza ebyuma byabwe ne bitasobola ne bagamba katugenda open surgery ne bazisala. That means another wound here. Kusokolindeko kubanga bagamba baba bakakujja mu theatre ku major surgery. Baba bakuzaayo tebaddamu kukusirisa. So much. Okay. So it was. Wajowulira. Nali mpulira. Oh my God. Wasindika omwana nasindika omwana okumala weeks 3 ba pain tekendeera. Manyi pain yokusindika omwana okumala ennaku 3 okumala weeks 3 ogweddalu. I had to have the most painkiller, the most powerful painkiller here. Naye nga neebasa nga lwokkalo kyokka kyensobola bwensobola okubeera at ease. Imagine. The pain was so much. Omwana nga teyakulumye. Ng'omwana teyanera akata kalina okubeera nga kali you know it was supposed to be a cosmetic minor surgery and I asked for it actually. Nali bagamba bagikola n'ogikola nga nzaala
on that day bazikole zombi naye eddwaliro linazaaliramu nga tebalina eyo gundi ne baŋŋamba alinda tugenda kutwala mu ddwaliro ddala. I paid it expensively nga manyi nti ze cosmetical surgery nvaayo but nejjusa era yes nejjusa era ŋŋamba omukyala yenna aziina eyo bw'oba olowooza kuzirongoosa kite okuggyako ng'oyagala kuteekinga pain eyo forever actually it doesn't go 3 months 3 weeks. But how do you feel? I feel better bw'omaze olw'okutuula. Weewale tusobola kutuula wali? Nali sobola kutuula naye sobola kulya naye sobola nga bansitula busitusi ne bantwala mu kinabiro ne bannaaza ne bansitula ne banza ku buliri nga sobola kuyimirira bwenti n'amagulu gange. Mwana gwe Jebbi mwagala ennyo. Akusitula bwakugyano bakusitula bwakuzeeri. Yes. Bwasitula omwana mwenda nga muli baana. Yes. Yalina abaana basatu. Influence. Marcus. Naawe. Nange. Oh my God. Ng'aleeta omwana n'amuteekako obutesti bw'ati n'ayonka. Omwana wamukola otya? Omwana kyanyamba n'atava na ku bbeere kubanga nali sirya. So it was very difficult okufuna amata. Jjukira Jebbi alina okujja akola kuleka awaka. Wakulese wakusanga. Okutambulako nga kwangu. Sinali sitambula. Naye olina olukino, you have to walk around. No, saatambula. Saasobola. Naddamu okutambula nga wayiseewo emyezi ebiri. Olukino olukola otya obutatana olw'omwana? Simanyi. Because batugamba the magic is kutambula. Saatambulako. Saatambulako sijja nakulimba. Nze mwami wange yakomawo n'asanga nga nyimiridde wenti ku madaala kataaku afentinge ng'alaba ekyamagero. That day I woke up ninteekako painkiller ng'eri eweddeko somehow nempulira nga ninga asobola okutuula nentuula ngamba wow I can sit nenyimirira ngamba wait nenzirayo mbuli nengamba kanenda omwami wange akomewo nentambula ende wali nandaba katafentinge ng'alinga alaba omuzimu. Kalaba ekyamagero. Alaba ekyamagero. Paini osagikerekeranya kuki? Waliwo baali bakutunzeeko ngomaze okuzaala? Kyangu nnyo. Paini y'okuzaala ogimanya omwana ng'ajja. Paini y'okugijjukira. Togijjukira. Kati nze njijjukira. Naye eyo gibeere nayo constant okumala emyezi weeks nga tekendeera. Twali tutenda wuzi. Tobimya wuzi. Eyo paini omwana waafulumirawo. Eyo paini w'owulya ng'owunze. That is it. Abakazi bamanyulira enviiri zonna zimala mu mutwe awo. Kati nze nga bwe mba seebase omuntu anzuukusa yasinga okubeera omuntu omubi mu bulamu bwange. Nasigala kuwashipinga in my heart, in my head nga ngamba Katonda kati ekidda kuba kimanyi I cannot take this pain. Okay. Nga mbeera awo nga washipinga nteekamu music na neebasa kati ng'okunzuukusa weebuzibu. Olwo videos tadde olwo obeera okyafunayo akadde. Nga bwe nteekako painkiller. Ng'otuddamu. Kubanga painkiller alemalako 3 days. Naye this first day ebeera very strong. Nga esobola okubuza pain okumala like 30 minutes. Kati that is when you shower, that's when the rest of the 3 days bakunaalizaawo. Bakukyusizaawo nga pain nyingi. Naye that's this first day nga nsobola n'okutuula nenkolayo video. Era in 3 days nga ngabayo video. Ekisinga okusanyusa nti newankubadde wabeeranga mu pain nga teweerabira mulimu gwo. Manyi kyagali mu ekyo. Era mwami Jebbi yabuuzanga naye magic ki? Bwe mbeera wano naawe tosobola wadde okutuula. You know? Nga bwe nvaawo okola video. Naye nga kyekituufu olinga okola ki egyo olw'okuba waali? Nabeeranga mu pain. Naye nga sisobola kulaga nsi yonna pain yange. Nabeeranga mu pain. Era ng'obumu nsangula busanguzi maziga nga bwe batereeza room yange. I had my sister around my Tessie. Amaze okunnaaza kyalongosa ekisenge kyange nentuulako awo nenteekawo kamera nenjogerayo ebigambo 3. Kwani twabeeranga netugamba naye omukyala yakazaala naye ng'amaanyi alina mangi nga kamera efuuse kamera, you know, and it motivated so many people in a way nti omuntu n'olema kwekubagiza olw'okuba wakazaala neweefuula omunafu. Nze yakola ne skin care mu ddwaliro. Abantu. Tonyongera Marcus. Marcus yali alina okuntunulako nga ndabika nga kyakulya. Marcus gw'ozadde nga nakutegeera. Yali alina okundaba nti mami gwensisinkanye. Yo no gwe nasabanga. Okitegeera. Nzijukira when I was going to the hospital. Kubanga bampadde nti ogenda zaala lunaku bweru. I went did my lashes, did my facials. Nkola enjala. Nenkola enviiri.
enviiri empya era nagenda mu theatre bali bagamba naye tulabangako mukazi wa lakisharenga akakoyoko wali wonna ozo saaga Makasi alina okuba yategere nti daddi yalonda bulungi. Wow, this woman of my life. Right? Nga tuwumbawumba abakyala bwazaala omwana omu babiri basatu bana nga yeevaako actually nekwana babiri bokka batandise okwevaako nga wana kyagala kwefaako bulungi ki obuli mu kuba nti osigala olabika bulungi kale oyinza ogaa nti nanti mundi wa kiso ndi wa biki ate ennyonsa nga buli kadde amabere gaba gatonya obutoba bonamanyiza nti olinakawere. Yes. Kakati naawe nga wegambe nti omwami ono akubeererawo kati naawe kwekadde ate omubeererewo because abaami baffe nabo baagala okulaba ebintu ebirungi. They want to come back to a happy soul, a clean soul, a happy child because n'omwana yennyini imagine ng'omwana muto nga naye maama we toli muyonjo kimala okitegeera ekyo si kirungi. Beererawo kati bano abantu abakubeererawo. How do they want to see you? Do they want to see you happy? Start being happy. Forgive yourself of the mugabas, of the black neck. Forgive yourself. You start your skincare. Kubanga kati ebintu byali twagala kulyozeemu birya otandise okukola buli kimu kye wali oyagala. It's okay. Kati it's time to be there for yourself on behalf of the other people that are looking up to you. Kubanga nabo bakugumiikiriza saawa z'otaasobola. Ne business you don't want to come back to your office amabere gayiika enviiri sinkole, you're not all looking good because omwana azikutudde n'osiba ekitambaala ekikoofiira. No, it's time to show up for yourself now. Bwekyabeera mu maternity zizo obadde obeeramu era zokyalimu kibi nnyo nnyo. It's okay, forgive yourself. Now be you again because kuno kuzaala kwa kaseera omubiri ogwo si gugwo. I know bwo obudde genda tewetta ate kwesalaasala kulwana nnyo. It's okay, but you can be fat with your baby fat but you're healthy, you're clean, olabika bulungi, oyambala engoye ezikujaamu. Mpola mpola no adjustinga 3 weeks ombe ne gukendeera 4 weeks like that. Nga gwe kenyini, you first forgive yourself and then you fall in love with yourself and be there for everyone around. Exactly. Obambi obwoka mwanti kumuluma munaye Marcus is a very peaceful son. Obwoka tebwamuma bwe mumulaja naye nga taka. He's a strong man. Bumuluma naye nga he's very very strong. Atayiri yamumalira bbanga ki and yakutreating what being he's your first son. Yes, ate Tayiri yajja mu time gye nakola surgery. Naye Tayiri sola jogerako kubanga my sister-in-law was there. Sirawo tukati bwe budde obwo nali ate ndi mulwadde nnyo ndi down. Bamundeteranga ebya Tayiri nsenga we yabimanye nnyo. Mukwano. Nja kusuuzaako nkunyumiza Tayiri y'abaana ba. Eyasooka. Omwana yakaba nange nenkaaba. Ne tuba nga tukaaba ffe. Ate basooka ne batugamba tusanyalaza naye ffe waffe bamusanyalaza. Osanyalaza nekagwako wekagwako bwe kati mukyala. Naye era saalabako gundi ng'akaaba nnyo mwana mugobo. Owange yakaaba ne mbagamba akanyama bakamuzzeeko. Mwana yakaaba baddaye. Makasi sisobola muwaayiriza nti waliwo waakaabye n'antama. Makasi akaaba ayagala bbeere. N'omuteeka ku bbeere n'ayonka, wanaamagotoye n'ayonka, neyeebaka. Oba n'abeerawo awo naye nga takaaba. So did you have the pressure okuleeta omwana omulenzi nga bakyala bagazaala abaana bawala bokka leetagayo ku mulenzi okuzaalira omwami? I didn't have pressure at all. We had a son already. Okay. That's nice. So nga tusiibula kiki wayagadde okugamba? Badde njagala babuulyako experience ya Empress and the siblings. Oh, how? Empress ya perceiving that Empress yayagala omwana tamuggyako maaso. Amutunulira bw'ati bw'awulira aboogera nga bw'aleeta Marcus aba ayagala kubeera awo naye bwe yeebaka. Kati we twasookera akatanda tukateeka wetuti wansi nga naye naye ajja n'akayingiramu ne yeebaka. Bannange baby Marcus, I love you. Empress was the most happiest person. N'ate nga attachment no gwalese competition. Ye tamufiiringa actually. Kubanga ati yatwala ne shuya si kyekyo? Yatwala naye we yagitwalira twali twagadde okuyizayininga. Kyali abashuya batugana.
ne batugamba amulindeeko kasita oli lubuto oli bw'anajja mutuwa ono naye ng'ali akuze. Abaana nga babiifinga bayita omupya alaba nga space ye bagitwala. With the sisters they were all over. Sisters no bali bakulu. But I'm looking at Empress. Ye ya simanyi nakumanya tayi olunaku lw'onaanyiza Empress genda ne makasi ye n'omuleka. Oyo mwana agenda okufukumula abaana. She's a real mom. She's a real mom. Amwagala nnyo era bwe tusingira okufuna obuzibu buli kadde aba amuzuukusa. Bw'asanga ye basenga amuggyako by'amugyako. Wake up, we play. Tamusitula nga yamukuleetere. Tanaba musobola naye bw'oba omusitudde ng'omuyonsa nga naye ajja kulina ebbeebi. Ngakola ki? Ayonke. Naye tajajjukira kuyonka era alikwatako bw'atyo. Muwala wange yaleetako mutabani wange ng'amukwase mutwe gwokka. Omanyi nga bwe basitula akapuusi ng'agamba nti abadde akaaba nagenda okulaba nga bajja amukutta ati mami bannange. How old? Hana yali 2 years. Kati nga ono muzadde muto like nga 2 months 3 months awo yamugjayo bulungi nyamuntu ali mu ffumbiro. Jukira tanaweza na myaka 2 kati. Ng'amukutte katwe kokka amusitudde amuleeta. Oh my God. Tanamusobola naye nga mmanyi bwe neekangira ajja mmusuula. Nasabika okay. Naye natya omutima nawulira ngu wanze nange era yakinkolako malayika ku gundi naye yamukwata akakono naye nabasanga nga yakamujja nga n'omuteekaawo. Oh my God. Ng'amukutte akakono. Get baby. Akoona amuwa ekyokulya. Naye ng'amanyi baby naye alina okulyako. Kati ate era bw'aba alya baby food osanga agimusiitisiiza. Era otamuba kumpi bw'aba alya n'amulaba eri mu katanda yeekyusa ng'agimutwalira. That is so sweet. Kankebulize nga nze naye bana bafuna experience y'omunganzi. Baby we wamuzaala omulenzi yasooka okwolona dayipa. Twafuna buzibu mulongoosa. Because nabadde ne son omulala. Anti walina son omulala. But I mean this experience nga ka newborn. Obadde kwanga son tiyali newborn, right? Tiyali newborn. Naye kati wano ka newborn. Keeyononye dayipa yonna ejjudde because jjukira wasooka okufuluma puwa aba mungi. Kati aba muwala totawaana nnyo omanyidde bawala. Nze nalaba omwana nga ebintu bingi. Nganya mulongoosa nga ndongoosa ate nyongera kwonoona bwonoona. Experience agifuna kubanga okusooka mbeera n'abanyambako basenga babaawo basista bange. Nze manja gamba hands-on nga njagala buli kimu kyekolere. Nze that is when actually I remember this particular time my sister-in-law said you are going to rest whatever you want you're going to say. Wow, that's so nice. That's so cute. Yangamba ntuma buli kimu. Era omwana ne bamunzijako negenda okuwummula. Nkwata eddakiika tunda. Hi my lovely people, I hope you're doing well. Nze Mukyala Halera Miriam, the CEO omulungi ennyo owa Infotrust Property Consultant. Tutunda ttaka baddiya mumpagire neme kuddayo e Masaka. E Masaka walaba nammwe twasomoka Lwera. Lwera ennaku zino yabomoka. Bannange sandyagadde kuddayo kati munguleko kubanga nina estates ennungi. Nze nno nnina ettaka okuva ku 4 million. 4.5 ofuna ettaka paka ku byapa ebyapa biba ku mmeeza muga nti ekyapa wekiri kiba ku mmeeza sweetheart okuva lwe twatandika okutunda ettaka ne Mukyala Kalibala tetufunangayo wadde omulema agamba nti bannaye bangobe ku ttaka lino tetufunangayo wadde omuntu yenna atwemulugunyaako so osobola otwesiga buli ngeri yonna tuyina ettaka mu Uganda yonna olyagala Mbalala Sweet office gyeriko Amazon building olyagala Kampala oba mu Central wonna office eri wano ku Emesa building opposite Kampala Independent Hospital. Enamba zaffe ez'essimu tuzirina eri 0774 32 23 05 eyo njibeerako ku WhatsApp n'osaba kyonna ky'oyagala. Tugaba amagezi ku bwereere. Oyagala consultinga ku by'ettaka mukwano kiki kye weebuuza ekyapa kyo kikulemeredde kigaanye okukyuka twebuuzeeko tukuwa amagezi oba tukuyambeko okutuukiriza ettaka eryagala kusurveyinga ttaka oba oyagala kuzimba kyonna ky'osobola okulootako mu real estate lowooza ku Infotrust Property Consultants yokka. Singa oddayo n'osanga muto Miriam tusuubira osabamu amagezi ki? The younger you, what advice would you give that person? Nandi mugambe tosobola kubeera ku social media n'eddoboozi lyeryo
you have ojjukira bwe nali njogera nga nakasinkana Yes. eh? I struggled okweyigiriza Yes. that you have to talk, Yes. you have to be Okwogera ennyo. mpiti maama bwe yakugamba nti omuwala tamaanyi Yeah. wano tumaanyukira ddala ne twogera naye era nandi mugambye bw'oba osobola byotunda asobola obitunda nga tekuli social media kikole mpozi ani muyimbi wo nze muyimbi wange kosinga okwagalwa kayimba kokawulira nobuka mu bbanga any feeling low and you omuyimbi wange Silver Kyagulanyi kayimba kyakasinga okunyumira kati right now kulinza okole yabikoze dda yabikoze but I still pray I still think it is medicine for everyone that is going through hard times. Yes. Actually when I get settled I want to do a charity for abantu abayita mu pain ya hemorrhoids. Njagala kubaako kufuna maybe some counselors. They can tell them if you can live with it, please live with it. If you don't want to go through, they should be sensitized about the pain. Kubanga nze imagine I could afford a very expensive surgery. Tebeeza omuntu atasobola surgery pain kijagenda oyitamu. Noloza singa asigala ne bitasobola okufa bwe byabika jukira waafulumira. Nze ndowooza treatment where it is treatable. Era nazitreating it keeps recoming gambye nga bw'olaba embalabe. Yes, era embalabe nti bw'ogisanga ku face however big it isn't going to yakufunayo omusawo atuyigirizeeyo ekintu era bw'onaaba okifunye I would sponsor sponsor people to know about that pain. So oluyimba olwo lubadde oluyimba olw'okusaba olw'obulumi era lukoledde ate ne kati waliwo ebintu byendaba ne ngamba mukama ekyo nkikulinze okikoleko I have nothing to do with this situation really nkulinze okoleko eyo ensonga. It could be not sickness but the situation. People here on social media they are very toxic and you wonder when will this end. Eno gamba Katonda wange nkulinze okoleko ensonga because it isn't going to be like this. What are the children we are raising? Abaana baffe bagenda kusinkana abaana abantu. What kind of friends are going to make? Ye abaana bano bennyini abalina abazadde abali toxic like this bagenda kubeera baana kyenkya, bagenda kuzaala baana ki, bagenda kubeera mu society ki, bagenda kuboolebwa. Kati social media we wantu wogenda ng'ogenda kunoonya mulimu ne nkugamba erinnya ly'oggwani ne ngenda ndabe ekyopositi gamba bangi bajja wano I know awo gye tuzze awo we tutuuse kibi nnyo okitegeera kati nkulinze okole mukama ku nsonga eyo. I wish to see a toxic free social media. Njagala nnyo girabako ng'abantu balanga bizinesi zaabwe nenzija nenkuwagira nze ngula ebintu social media everything naye ndaba omuntu alina numbers ng'ali muzivumira mu bantu nengamba oh my god I wish they knew how much we struggled to get the numbers. Bo bazirina bazikoleramu obuvuyo bwe buti nensaasira kale busaasi nengamba kulinza okole Katonda kw'ensonga. Amina. So thank you so much for your time. Welcome. Era nkulinza okole ffenna tukyalinze mukama akole naawe ali omukwano olina ensonga gyakutunza mu mukama Katonda kimukwasa omugambe nkulinza okole. You don't have to fight because you're not a fighter. Akulwanirira ali waggulu. So always whatever you feel like you're challenged in like you feel the challenges yes zina okubeera kwanga oli muntu but always look at the big man. Look at your father. Yakumanya nga tonajja mu nsi eno. Amanyi enviri z'olina ku mutwe. Meaning byonna abimanyi. Bimukwase mulinde ajja kukola. Until next time, Ruth Kalibala Bwanika. Bye.